This one's fuego. This one's fuego. Enyimba Ezikyasinze namba emu Mamma Mia. Nga luno luyimba lwa Jose Chameleone olutegeeza maama wange yali ayajjanira mukazi eyali yamulekawo n'amulekera abaana nga baproducingibwa Lucas Bikedo Osidia owa Ogopa DJ lwaliriizingibwa mu mwaka gwa 2000 era nga lwe luyimba lwa Jose Chameleone lwe yasooka okuyimba yekka nga luddirira oluyimba lw'abageya lwe yayimba ne Red Sun mukwano gwe omuna Kenya. Oluyimba lwa Mamma Mia producer Lucas Bikedo yali talukkiririzaamu era ng'agamba Jose Chameleone tagenda kuddamu kuba luyimba lulala lwonna lusinga luyimba lw'abageya kuba lulungi. Naye Joseph nga bwemumutegeera yalemerako n'agenda maaso n'okupushinga oluyimba olwo ng'ali mu Kenya. Naye era ne bigaana okumala omwaka mulamba n'ategeera nti kati ke kaseera okudda ku butaka kwe kukomawo e Kampala agezeeko olupromotingira e Uganda. Yali akatuuka e Uganda oluyimba ne lukwatira era ne lukwata ekisooka mu nnyimba ezaaliwo mu mwaka gwa 2001 nkugambye nti oluyimba lupromotingira omwaka mulamba ng'ali e Kenya naye ne lugaana. Yali akyali awo n'afuna essimu ng'emugamba nti oluyimba ate Kenya terwakutte nga oluyimba lukutte Kenya ne Tanzania nga lufuuse ekizibu. Anti mbajjo wa Kim Zinga nkusaba otufollowing wano ku G9 Cast. Gwe nanyumirwa entertainment news ku G9 Cast. Kuba